era newunyiza nnyo Balamu tolina magezi nali ndooza bakuwa minisita wafuna ku magezi naye tolina. Balamu yavuddeyo n'avumirira Kyagulanyi olw'okuwa omwana akapikipiki. Yavumiridde Bobi Wine okuddira omwana eyamusabye ppikipiki n'agimuwa ate n'atakwata ssente ze wabula bannakibiina ne basonda. Balamu tolina amagezi. Balamu ono yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine musajja mugagga nnyo okwata piki okugiwa omuvubuka oyo nsikati. Vidiyo eno nsaba ogiwemu ku kadde era nja kusaba asooka ogimpeera ekigalo ate tugende mu maaso. Balamu mu interview emu agamba nti Bobi Wine mugagga nnyo era asobola n'okusasulira abantu abasingakaawo n'okubawa ebintu eby'amaanyi. Lwaki omuvubuka oyo teyamwadde kintu awo? Kati wenja okukubuuliza atulaba Balamu ate ebigambo bye ebyo Madamu tekyagamba omusajja ono minisita naye kituufu ye useful idiot nga bwe yamuyita emyaka egiyiseeko. Balamu ono yandibanga entegeera ye oba oliawo onnafu nti n'ekifo kye bamuwa tatuukiridde. Kati Bobi Wine aba NRM bamusonzemu enne era bangi bakyamulumba naddala okuwa omwana pikipiki yegenda okubanga emutta bo we bali mu kubanga bagamba era ne Balamu yakizzeemu gagamba Balamu omwana ono gwe mwadde piki mwagala kubanga mumutta era baagala kumuteeka ku campaign trail ezigenda okubanga zikola ensasagge Bobi Wine waba alina gy'alaga. Mu ndowoozayo wetwogera nsi ye yamaze dda okudda eyisingiro era nga musajja wattu ali mu kukakalabya. Kati wulira ate wano wakulu nnyo njagala ombulire kyolowooza. Kyagulanyi yalisobodde bulungi nnyo okuwa akapikipiki omwana nga tatemeza naye buli wojja ne baga kibiina kye kimuwadde obeera bannakibiina obaweesa ekitiibwa kituufu nsi. Naye mwami Museveni bwe yali awandiika obugagga bw'alina mu nsi ye ng'omuntu yagamba ekidduka kyalina pikipiki bugende waigigi Bajaji boxer je tuwandiikira ebyobugagga byaffe. President Museveni yawandiika nti ekyobugagga ekidduka kyalina mu nsi pikipiki naye kati Balamu minisita we yagambye Bobi Wine ekikolwa kye yakola nsi wetwogerera emitwalo 2-3 at least tu abeera sure nti asobola kubanga agifuna n'okusukkawo oba oli alusinga olunaku Mukama Katonda aba alumu blessing. Tekitegeeza akasente ako aba akakutte bulungi obulamu bwe essaawa eno wetwogerera anaatera okubukyusa. Kati nno ajja kwejjukiza awo aba Spurs Tours and Travel hatambula n'abatwala abantu e Canada era nga bano bakugamba ku ssente ensamusamu basobola okutwala ate osasula ne mu installments nobanga otuuka bulungi e Canada. Kati era abo bennyini abakulu bakugamba nti osobola n'osasula ka balance ng'omaze okubanga otuuse e Canada. Sheikh Ashraf ye musomi wa ddwa naye tutambula naye okulaba nga byonna abiteeka mukulu oyo mukubireko asoma ddwa nkiddamu ajja kubanga atereza obulamu. Madamu tekyagamba Balamu tolina magezi era tolina right kubeera minisita. Ebigambo bya Balamu eri omuvubuka nsi neri Bobi Wine mbutebwedi yali tasobola kubanga amuwa kintu kisingako ku piki. Balamu alaze nti Madamu Ticha ye kamuwa ebibye bano anagamba mbu akwate ssente zize aweeyo. Lwaki awaayo ezize? Omukulembeze buli wakwata ssente zize n'awaayo aba agenda kuzibasaba zibakanulemu n'amagoba. Olaba ne mwami Museveni wano ezo pikipiki zagenda ng'agaba mu byalo akwata ssente ze. Niyo omuntu naddaawo ne bamutunuzaamu kamera era naye yennyini n'ayagalira ddala atuukire ku kiri kye namugamba nti no useful idiot. Akoze obwa useful idiot ate n'abusussa nange yabumuwa we nali nsuubira. Tokubyemu nnyo Balamu obwa useful idiot obukoze nange no surprisinga yakubuwa no surprisinga. Ebintu bisatu by'obukola tandikira wooli kozesa kyolina ate kola n'amaanyi go gonna. Kati katugambe nti at least singa buli muntu yakeera ku makya ku lunaku lw'okwekalakasa ogenda ku parliament. Before we go to parliament ne buli muntu n'akeera ku makya n'ayimirira ku kakuba akakyama ewuwe n'ekipande n'asiibaawo. Abasajja Kabaka olunaku lw'enkya tumusuubira okuboneka sinze nange okuboneka kwa Ssaabasajja naye nsuubira busuubizi nti ku Lwasatu mu olumu naye nga baatugambye nti okusaba gye kuli muki Namirembe. N'olwekyo basebo ne bannyabo ffenna tukeere tweyiwe mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Kampala. Buli muntu w'anaayimirira oba ku luguudo oba wa tusanyuke tujaguze olw'omutanda waffe. Ate n'eyo gy'oli naawe ne bw'oba tosobodde kujja naawe lufuule lunaku lukulu
ojaganye ojaguze twebaze Katonda tumutendereze olwasaba sajja kabaka waffe gwatukumidde ku Namulondo emyaka 31 naye nonze ng'omusomi w'ebyafaayo saba sajja yalinnya ku Namulondo mu 1969 era ku Namulondo yakamalako emyaka 5 naye gina 31 ng'amaze okukomawo okuva mu buwaŋŋanguse kubanga olunaku omulangira lwabikka akabugo ku njole ya Ssekabaka abakisiza omukono lwali obwakabaka kati newankubadde baali London olwo olunaku bwe yabikka akabugo lwe lunaku lwennyini lwe yali obwakabaka emyaka 55 egiyise gina 31 tugikuza kubanga jjo ng'agenze Nnaggalabi kubanga luli olwokuba yali mbuwaŋŋanguse teyasobola kulinnya kasozi ke Nnaggalabi n'okulwana olutalo lw'ebirumbi golowooza nti bajjajjaffe okujja basenge wano ku nnyanja wano enkuba weetonnya ku makya olweggulo omusana ne gwaka josimba emmere n'otafuuyira n'onoga olowooza kyali kyakusaaga busaazi zaali nnyago ze zaagula ensi kakati ffe bazzukulu baabwe lwaki tuli batiitiizi nnyo tuli baana bende oba baatuyoola ettaka so basebo ne banyabo tulina okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda basebo ne banyabo kiri ku mmwe olwaleero mbadde nga mpuliriza omukazi mukyala Obama Michelle ng'agamba nti ye yatuula mu White House n'alaba ekirooto ky'abajjajja baateekawo America ng'alaba baawe musajja muddugavu naye mukyala muddugavu ne buwala bwabwe obukyala obulungi obuddugavu obuwala obuto nga busiibula taata bwabwe president ku makya nga bugenda okusoma nti eyo America abantu abamu baajogerako ne bakubya n'emiggo nga baga nti omuddugavu alifugako ku America nti omuddugavu alituula awamu n'omuzungu abaaliwo embwa z'abazungu ezaaliwo nga zoogera mu budde obwo nga zigenda zigamba babalimba abo ekyo tekisoboka omuddugavu alifuga ati America tekirisoboka oyo Martin Luther alimba nakubulira ekisajja kyali ku mukolo Martin Luther je bagamba nti olukuŋŋaano olwo lwalimu abantu 25,000 ng'ababuulira ku ngeri gye balina okulwanirira eddembe ly'omuddugavu mu America erisajja eriddugavu lyali litudde ne lisituka ne lijja limusimba oluyibagwa nga lekera otulimba naawe okolerera abazungu oyagala kutulimba bulimbi era tukumanyi bakugula kati omupoliisi yali avaayo okulikwata Martin Luther n'amugamba lireke oyo muleke n'agamba nkusaasidde omuzungu takomye kucunya naye n'obwongo obwo yabobba tokyasobola kwawula bakulwanirira nabakulwanyisa ate gwe oli bubi nnyo busaana kusabira in fact kyonyambye otegeera nti nina okwongeramu ennyo amaanyi mu lutalo luno nti kubanga abasajja tebakomye kubabbako nsi yammwe naye n'amagezi gammwe bagabbi tulina okulwana ffe abakyagalina ffe bannammwe be babbyeko ensi naye nga tukyalina amagezi ate kati obuvunaanyizibwa obwaffe obw'okulwanirira ensi eno bwe tulina bunene nnyo Martin Luther yali ku mukolo yezimu ku rally ze z'amaanyi ze yakuba kwaliko abantu 25,000 omu ku basajja yaliko omuddugavu najja n'amukuba oluyi nga bw'amulangira nti okolera bazungu